Entachimazire yamanywa nka Okero Christopher kandi yatahira ishomero rya Gaba Early Childhood Development Center nukwo kutandika kutematema abana akasiga abana bafire. Kurujira abatura batwire no bareba mwina zogo mu cyaro cyabo kandi atakatahirira ishomero kwita abana yabanzo kutaza omutura wabanaguza katogo. Bwanyuma y'abazire kumanya cyabaho bija hishomero konka bashanga byo kwerinda bahereze kwika hishomereri okwato mushijogu kandi byaba bitanguhi abazire barukurwana kumanya ecyabaha abana babo. Omwanya ogu habaho no kutera tiya gas n'amasasi okutatanisa abazire aba bantu bagezaho kwaka byo kwerinda omwitsi. Omudumuzi wa polisi Abbas Byakagaba n'abandi bebembezi bahiko omwanya ogu okuhumuriza abazire kandi bajumirire ekikorwa eki. Ero atufunye ekikangabwa wano mu Gaba nga abaana bana be batiddwa mu bukambwe. Akigambibwa nti omwami ate gwe tukutte ayitibwa Christopher Okelo Onyum ono azeeko ku daycare center eya Gaba Early Childhood Development. Ono n'afumita abaana bana era bano ne bafiirawo nga abaana bano babadde 14 nga 10 atubakwasizza bazadde baabwe naye nga emirambo gy'abaana abana gitwaliddwa. Omugambirizi wa polisi omuri Kampala Rachel Kawara yahamye okukwatwa kw'abantu bashatu okubahwera mu kuchondoza. Simon. Naye nga okunoonyereza kulaga nti omwami ono yajjako emabega kaawo nnaku zize emabega nga asaba kifo kuleeta mwana we mu kifo kino ne bamuwa akomewo olunaku olwaleero era kwe kukomawo n'asasula ne admission bw'avudde awo n'akkakkana ku baana abato n'abajja mu bulamu bw'ensi. Saba kaseera kano abazadde bonna entiisa ebaguddemu abadde balina abaana wano n'abasimattuse kubategeeza mutuli nabo ate n'omutujja akwatiddwa nga era akuumibwa mu Katwe mu Kabalagala police station wetusuubira okuba nga security egenda mu interrogatinga atutegeeze motive. Yes, abaana bafudde kibi nnyo nate kyandibadde kibi nnyo nga ate tetusobodde kukwata muntu ono. Abana bafa harimu Odek Ryan ow'omwaka gumwe n'ekicweka, Eteko Gideon ow'emyaka 2 n'ekicweka, Keisha Alungat ow'emyaka 2 na Ignatius Seruyange ow'emyaka 2 n'ekicweka. Gasha kwa Ram Edwin na Jimmy Muhumza.